Abamu ku batuuze bawangirira mu ggombolola y'e Wakisi mu Njeru municipality Buyikwe era nga bano baakosebwa amazzi g'omu Gakira bavudde mu mbeera oluvannyuma lw'okuwulira gavumenti beebadde esindise okubalabirira n'okulaba butya bwe bayinza okuliyirirwa. Joseph Ali Kudembe wa GMT Consultant ategeeza nti gavumenti yalina okusasula abantu abaakosebwa emyaka 8 emabega era agamba nti okusinziira ku bbanga eriiseewo gavumenti kwesinzidde esindike consultant omulala addemu abaliri ebyakosebwa. So waliwo ensonga nnyingi ezikugira gavumenti okusasula ng'esinziza ku byebala emyaka 8 emabega. Amateeka gagikwata okusalawo ereete consultant omulala addemu akole ki abala abantu bupya. Abantu bano balina ebintu ebyenjawulo, mulimu abatakyalinayo bintu nga Sheya bw'ayogedde, mulimu abalinayo ebintu, mulimu abaafa, mulimu abaabigabana. Ye Michael Bwire ssentebe w'eggombolola era yabadde akubiriza olukiiko luno agamba nti kati emyaka 15 gye bamaze okuva 2019 bye babalirira era tebakyayagala kubalirira kubanga buli kimu amazzi gakitwala. Basooka ne babala mu 2021 ebiseera bye babalira mu ndooza twali tukyali mu Bujagali damu ekyakola bukozi awo ne babala eyo wansi eyo bwe bakoma wano abantu baali beebimba nga tebagala baddemu kubala mu 2019 eyo nze ku kizinga nalina eka 4 saa zino okulaga bulazi zaali wali naye nga waggulu w'enkulaga amazzi ge gakola ki abantu abalina ebidiba nga tulunda ebyennyanja saa zino tusobola kulaga wadde kitya. Abatuuze bo bakalambidde baagala ssente. Kati gavumenti oyo bw'abanga asukkako ku ffe nze naawe muddeyo mu mubuuze oba mu mugambe nti gavumenti oweeri agambye mumusasula ekyo kye mwamubala kubanga mukira muki muri kodi. Olwaleero madamu Kalo yakomawo wano n'atubuguumiriza nnyo twali awo kubanga yajja n'emmotoka ya gavumenti ng'eriko namba za gavumenti myufu gwe nno zena za private zino naye erya double cabin nga namba myufu n'atugamba I'm giving you 9 months from today. Kati gwokomyewo olwaleero era ffe batukubidde nga amasimu nga tumanyi nti mujja tugamba bugambi nti muhongo ona emitwalo 2. Simanyi oba mwateekayo obukuumi obwakuuma vanira wange gwe mwabala nga bwe nzirayo kati saa zino nyamusanga ne mumubala oba bwe mwabala namwe mwagenda nange nengenda nga bwe nagenda. Kyokka obadde otunnyonnyola otugambye nti abo abalinayooko ne bano abatakola ki? Nze ndimu abo abatakola ki? Abatayinaayo yadde. Nze mbadde mbasaba nti omukisa gwe mwali badde mutuwa gwakujja kututegeeza lulimi lusente ng'emazima olulimi tulutegeera nnyo. Bulungi bwansi yesse ssentebe w'abaakosebwa ono atubulidde nti ekibadde kibaleese mu lukiiko kuwulira ddule bafuna ssente bakooye okubabuzaabuza. Era olwaleero bazze nga tulowooza nti nedda ndowooza bazze n'enteekateeka ey'okulaga abantu essente ze bagenda okufuna kye tuyita disclosure. Naye surprisingly tugenze okulaba nga ate bazze n'amawulire malala nga baga nti ate bagenda kuddamu kubalirira abantu bonna abakosebwa pulojekiti eno. Ekitatusanyusizza kubanga pulojekiti eno baagimala dde okugibalirira era n'okupunta ne bapunta ettaka lyaffe ate nga n'omuwendo gwonna bagulina. Bya kitongole ky'amawulire ku Russell TV Omunnyo.